Abantu bali mu nsi kati bazibe b'amaaso okusookera ku bagoberezi b'amadiini n'amakanisa abali mu nsi kati. Era ojja kwebuuza gwekennyini ekibuuzo kino naawe, okuziika abafu n'okuyamba abalwadde n'okubajanjaba ki Katonda kyasanyukira mu byombi? Okuziika abafu n'okuyamba abalwadde okubajanjaba byombi ki Katonda kyasanyukira? Abantu bwe baziika abafu Katonda basanyukira okusinga okubajanjaba n'okubalambula n'okubalabirira? Mbategeeza nti tekyandibaddewo omuwendo gw'abantu abaziika okubeera munene okusinga ogw'abantu abajanjaba abalwadde. Mukiraba bulungi ensinga bweri, ensi kati etambuza mutwe yeesulise. Abantu abaziika abafu omuwendo gwabwe n'ebintu bye bakuŋŋaanya, ssente n'ebintu, mabugo bingi ennyo. Abantu bangi ennyo ababeera ku mikolo egy'okuziika okusinga abantu abayamba abalwadde, okubalambula, okubalabirira. Bangi ku bantu abafa kati mu nsi, bangi n'abalala bafa enkalamata, abalala bafa ng'essente zibabuze ez'okubajanjaba wano na wali. Abalala ne beetundako obubanja, alina akapoloti n'akatundako olw'obulwadde, naye bw'amala n'afa, enkuyanja y'abantu, essente n'ebintu, abantu batandika kubiyiwa. N'obuuza lwaki abajanjaba abalwadde n'okubayamba lwaki si be bangi kusinga baziika? Kubanga mu kuziika Katonda talina kyafunamu. Naye mbategeeza nti okumanya nti amadiini n'amakanisa gali mu nsi kati mavundu. Ekigambo kino kye njogerako kipya mu matu gammwe. Mujja kugisanga nti essente ze bakuŋŋaanya, era n'Omuganda yatuuka n'agamba nti embuzi lwefa okugamba nannyini owalabika, ng'akabonero akalaga nti omuntu nga mulwadde, omuntu nga alina ebizibu, teri amusemberera, teri amujanjaba. Naye mbategeeza nti omuntu kasa bagamba ku kyalo nti afudde, amawulire gatambula, abo ne batandika okwesokolamu ssente. Naye bwe bagamba nti mulwadde, buli muntu yekola bibye. Ennyumba n'etunka, oba yenyini nerwanako, ne bamusindika wa ffe tuli Kasanda district, ne bamusindika Mityana ne bamusindika Kampala nga yerwanako yekka oba n'ennyumba ye. Naye nga tewali agamba nti omuntu mulwadde, abantu baliraanwa be bamusondereko, alese akatunda, alese 50,000, alese 2,000, alese omutwalo, alese emitwalo 5, abantu bajanjaba omulwadde. Era ojja kugisanga nti kati n'obwali badde baga nti tusondeko banange, osanga beero si be bakirimu, banange musondere gundi akasente yakomye. Ekintu ekyo kyalibadde beero si kyalibadde empisa y'abantu ya Katonda. Kuba mbategeeza nti bw'osoma ebyawandiikibwa, Mukama waffe Yesu Kristo akyogera kaati. Bw'osoma Luka sura 10 n'olunyiriri lwa 3 kutwaka 37, Mukama waffe Yesu Kristo ng'ayogera ku musajja ayagwa mu batemu, Abaleevi ne bamuyitako ne batamuyamba, bakabona ne bamuyitako ne batamuyamba, Omusamaliya n'amutuukako n'amujanjaba, n'amutwala n'amujanjaba. Yesu yagamba oyali amubuuziza nti nkole ki okuyingira okufuna obulamu obutagwawo. Kye yamuddamu kyali nti goberera abeetaaga abalina ebizibu. 'Ensi kaakati yeekulumbula okuziika,
nolaba omuwendo gw'abantu n'owewuunya ne bakunganya ssente bukadde n'obukadde naye omuntu afudde nkalamata omuntu afudde lwakugula ssente zimutwala mu ddwaliro naye nga ogwo muzimu oguli mu nsi ogwo muzimu gwetaaga mugulabe obuwandiisi ndi muwandiisi William Gaston Baguma yaweebwa Katonda ne Yesu Kristo mu 1998 okulaga okukyama kw'amadiini n'amakanisa gali mu nsi kati ekyo kyokka kibuuzo kizibu eri ensi eno kiyinzika kitya omuwendo gw'abaziika abantu kubeera munene okusinga kubajanjaba abalwadde kubabalambula kubasondera ssente esente ne bazisonda nga abantu bafudde ogwo muzimu munaagutuusaawo ogwo abagaga bonna nkugambye n'abadde mulabe atayagala oyo omuntu afudde asonda ssente abadde mulabe we naye asonda ssente ne basonda ebintu ne baleeta mmere ebiri kimu naye omuntu bw'alwala teri yatunulayo ekyo kitegeeza nkirazi wano mukama waffe Yesu ng'akyogerako bw'osoma Matayo 25 essula 25 okuva ndowooza ku lunyiriri 25 okuva ndowooza ku lunyiriri lwa 31 bw'ovaawo mukama waffe Yesu Kristo ayogera n'alaga nti bw'alikomawo wano aligaba obulamu butaggwaawo okusinziira ku ani yayamba abaavu na beetaaga era agamba aliyawula endiga ku mbuzi embuzi zakuzikirira kubanga agamba ye aligaba obulamu butaggwaawo ng'asinziira ku ani yayamba abaavu na beetaaga Yesu kyalina amadiini kye gatalina amakanisa ge talina era bano bamaganduula n'abasumba baako bwe baziika bafu olabira ddala nga kwegamba mukolo ne basonda ssente nga batunda baseka bali awo balata bulasi naye nga ekyakatonda tekiriiwo temuyinza okulaba eggulu lya Yesu Kristo nga abaziisi bangi gusinga abajanjaba abalwadde obuwandiisi buno bwakuleeta enkyukakyuka mu nsi bwakuleeta revival y'ekkanisa mu nsi ku revival y'ensi ku nkyukakyuka y'ensi y'ebyomwoyo abaziisi balina kuba batono abayamba abajanjaba abalwadde ne babenga be bangi ekyalo kyonna ne kyekumbulula ne kijanjaba omulwadde ayalemberedde omuntu ono abagaga ne bajja esente zaabwe ne bajanjaba abalwadde abalemye mu byalo omuntu afuna ekizibu abamusondera mpozi nga badde alina gyakola ne bamusondera abo ne basondako akasente ne bakomaawo naye baalijanjabye omuntu abantu baali badde bajanjaba omuntu okutuusa bwawona oba bwafa naye kive era kifu abaziika bafu okubeera bangi okusinga abajanjaba abalwadde nga bwe mbategeezeza namwe muli eyo mukimanyi bangi bafa olw'ebulwala ya ssente ayagala kumutwala bweru ayagala kumujanjabira buyindi ssente tewali n'afa naye bw'amala kufa n'olaba amakeesi ge bagula n'olaba bapangisiza abaziika n'oweewuunya sitaani n'olwekyo basebo ne banyabo abandi abawulira omuwandiisi ono mbategeeza nti kyembagambe kyemamukola ensi yafudde ensi yagenze kitalo nnyo basebo ne banyabo omuwendo gw'abantu abaziika okubeera munene kusinga okujanjaba abalwadde okujanjaba abalwadde bwe gwali badde waggulu abaziika n'okukyalo n'abantu 5 baziika omuntu abantu 10 baziika omuntu yafudde ekipampagala afuniramu wa Katonda yafuniramu wa oyo yafudde afuniramu wa yabaffe olwaleero oli afiiriddwa muwadde ssente so nga ate omuntu ono singa mwateekamu amaanyi obuliawo teyandifudde singa ssente mwazireeta nga mulwadde obuliawo teyandifudde naye mbategeeza abantu bangi bafudde enkalamata bafudde ebula ly'eddagala bafudde okuba nti kwamba amaka galemeddwa nekyo mbategeeza basebo ne banyebo tulugendo mufunye lupya mwetaaga kumanya tekati kiseera kituuse abantu baleme okugulumiza okuziika okusinga kugulumiza okugulumiza okujanjaba abalwadde okubalabirira abalina ebizibu era koloneriyo yayogerwako
mu byawandikibwa Korneliyo yakora ebikulu ayogerwako mu byawandikibwa era nga Katonda alaze Petero nti Korneliyo oyo musajja amusanyusiza era namulaga kubanga yali ayamba abaavu na beetaaga Korneliyo Katonda namusiima ani anaasiimibwa kubanga yaziise n'amabugo abalala bagabba n'omugabade bagabba nekatatuuka kwoyo ye naffe ogamuwadde kakati kiki etegeeza mbategeeza ensi kati ekyuke omuwendo gw'abajanjaba abalwadde gwe guba munene gusinga ogw'abaziika mwebale nnyo mwebale ddala tunagoberera obuwandiisi buno mpaka kutuusa ensi gwenekyuka Yesu akome wano ng'ekkanisa yagenda mu ggulu abantu bagenda mu ggulu mwebale nnyo mwebale ddala